Haleluya mukama waffe Yesu yebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanyako n'erya mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza mukama abukeesezza, neebaza Katonda abakumye buli sekinomu ku bugazi bw'ensi eno. Mwebale kuweereza olwaleero ge makya malungi, lunaku lwa Sande, lunaku lwa kusinza mukama, lunaku lwa kumutendereza na kumwebaza. Gwali wooli weeteeketeeke okole buli kimu, oweeyo essaawa zonna, oba owaayo essaawa 3 oba essaawa 4 consecutively maaso ga Katonda ng'omugamba mukama, leero ngenda kujja kusinza nakutendereza nakwebaza nakubaako kigambo kye ngenda okweriisa nga gwe okyeriise alina bayibuli yo. Kubanga kati amakanisa gaggalwawo, awo wennyini wooli tegeka emirimu gyo by'okola, oba oli mu ofisi, oba oli ku mirimu, oba oli ku mirimu gy'abakama abo, nga luli ewafunangamu saavisi nogaa neekandika earpiece mu matu weewaawo nga by then kanisa zaali tezinnaggalwawo. naye bw'oba osobola okweteekateeka obulungi n'obaako wooyimirira oba woofukamira n'owaayo essaawa namba oba 2 n'oyogerako ne mukama, kikola. Toddaawo kwogera ebigambo by'abaana b'abantu abagamu nekate kanisa zaggalawo tetukyasaba. Yegwe kanisa abooluganda Yesu yebazibwe. Amakya ga leero nzize n'ebyawandiikibwa ebivudde mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Zabbuli essuula ey'e13 onyiri olusooka n'olwokubiri. Abalina ey'oluzungu Psalms 103 verse 1 and verse 2 lugambye bwe luti nti weebaze mukama koma gwe emmeeme yange koma ne byonna ebiri munda yange koma mwebaze erinnya lye ettukuvu. Olwokubiri, weebaze mukama gwe emmeeme yange koma so teweerabira birungi bye byonna. Full stop 2 wakati olunyiriri gye lusembera. Neebaza mukama olw'amakya malungi nga tetunnaba kgenda mu kwebaza mukama. Era essaala yaffe ey'olwaleero gwali eyo gy'oli, weetaaga weebaza mukama, kubanga bw'oneebaza mukama ne weebaza n'emmeeme eyo. Waliwo okwebaza nga weebaliza ku mumwa kuno nga mumwa gwe gwebaza, naye munda mu mmeeme eyo nga tosobodde yeebazizza mukama. Oyina okwebaza mukama naawe n'owulya nga munda mu ggwe weebazizza mukama. Si kwogera bwogezi kungulu nti weebale mukama full stop, no. Mu butuufu oyina okwebaza mukama nga naawe owulira munda mu ggwe weebaza mukama ng'ofumiitiriza ku bulungi bwa Katonda, engeri gy'akuyisizaawo, gy'akuyambye, gy'akukuumye, gyakuwadde ekyokulya weewaawo ennaku ezimu osula oba osiiba, naye ekyo ky'ofunye ekitono weebaze mukama. Weebaze mukama ne munda mu ggwe. Kuba olunyiri lugambye olusooka nti ne byonna, olunyiri olusooka Katonda akokubya agambye ne byonna ebiri munda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. Byonna ebiri mundayo birina okwebaza erinnya lyo ettukuvu. Oyinza kitegeera otya nti okwebaza mu mukama ne mundayo n'owulya nga nawe weebazizza? Ngenda kuwayo ekisampe emu. Oyina okwebaza mukama nga bw'owulira njogera, naye nga ne munda mu ggwe muli weebaza mukama. Olaba omuntu eyasuze obubi, nga yasuze mulwadde, yasuze ayina ebimuluma, omuntu omulala n'amusisinkana ku makya n'amugamba wasuze otya? N'addamu n'amugamba nasuze bulungi. Oba okiwulira? Ayinza omugamba wasuze bulungi n'oyo n'agenda ng'akimanyi nti gundi yasuze bulungi, kuba olwedda amugamba yasuze bulungi. Naye nga gwakyogera munda mu ggwe okimanyi wasuze bubi. N'okwebaka teweebase tewakombye ku tulo. Ekyo kyekiri ku muntu eyeebaza mukama nga munda mu ye teyeebaza mukama, naye ng'ayogera ku ngulu nti mukama weebale. Kati kyekiri njagadde nkuwa reference okitegeere nti omuntu aba yasuze bubi nga n'okwebaka teyeebase. N'agamba amubuuza nabwo nasuze bulungi. Oli ali eri akitwala nti yasuze bulungi. Naye olw'okuba nti tulina Katonda ow'amaanyi, Katonda waffe akebera emitima, ye abeera akimanyi nti wasuze bulungi. Weewaawo omwana w'omuntu ye teyeetaaga si kumubulya nti wasuze bubi, kubanga abamu ne bw'onoobabulya nti wasuze bubi, after all nothing
talina kyagenda kukuyamba. So we tuba tugenze mu maaso ga Katonda ebyo byonna ebiba byatusuzizza obubi tuba tulina obimubuulira, kubanga ye ali munda mu ffe era alaba mu kyama. Bayibuli bwetyo bwesomesa. Naye ate era bwe tugenda okwebaza Mukama tetwebaza ku ngulu nga bwogamba mututi nasuze bulungi naye nga automatically wasuze bubi. Oyina okwebaza Mukama ne munda mu gwe ne yeebaza nga kyeweebaza okikakasiza ddala olw'ekyo ky'olinawo ekitono ky'ofunyewo ekitono, olw'ekyo ky'oyiseemu ekibadde kisoomooza ne weebalisa Mukama, olw'obulamu bwo n'ebiri munda mu ggwe n'owulira nga mu butuufu oli musanyufu era ne weebaza Mukama ku lw'ekyo ky'owulira mu ggwe, ky'olabye Mukama kyakkoledde ne kyakuyisizaamu ne ky'ofunye. Okwebaza Mukama kujjayo ebintu bingi mu maaso ga Katonda singa weebaza Mukama na buli ekiri mundayo ne kyebaza Mukama. Wulira olunyi olwokubiri lugambye weebaze Mukama gwe mmeeme yange, so teweerabiranga birungi bye byonna. Oba weebaza Mukama teweerabira birungi byonna weewaawo mu maaso go kati olabawo ebisoomooza naye kikukakatako okwebaza Mukama kubanga waliwo ebirungi bye byonna byakoze emabega n'okubeera omulamu. Ekyo kirungi nnyo munda mu ggwe okukyebaliza Mukama. Weewaawo nga waliwo lipooti embi weebaze Mukama teweerabiranga birungi bye byonna. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda waffe weebale Mukama, weebale Yesu, weebale ku lw'obulamu bwaffe, weebale gwatuwadde ekisa, weebale atukuuma, weebale atusomosa, weebale atuyisaawo, weebale ku lw'obulamu bwaffe, weebale Katonda ow'ekisa, weebale Yesu, weebale ku lw'omukyala n'omwami oyo, weebale amugabirira, weebale Mukama, weebale gwe Katonda atuwadde ekisa, weebale ku lw'abakyala n'abaami benyimirira nabo Mukama n'ensaba nabo wano mu kibiina kino, weebale Katonda atuwadde ekisa, weebale atuwadde obulamu, weebale ku lw'omukyalo oyo ku lwa famire ye n'emikwano gye, weebale amukuumye n'omuyisa mu muyaga omungi gw'abadde ayitamu, weebale ku lw'obulamu bwe, weebale amusomosezza okusoomoosa kw'abadde ayitamu, weebale Katonda atuwadde ekisa, weebale atukuumye mazima tukyasobola okwogera erinnya lyo nti ye ggwe Mukama, era twebaza erinnya lyo Mukama ne tugamba nti erinnya lyo ddungi. Weebale olw'erinnya eryo lyebale Mukama. Weebale atuwadde ekisa, weebale atusomosezza, weebale atukuumye, weebale atuwadde omukka gwe tussa, mazima kyamuwendo era kyakitiibwa era tukyeyagaliramu okubanga tukyasobola okussa ku makya ga leero. Weebale atuwadde omukka gwe tussa, bangi abatakyasobola kussa nga bo omukka gwabwe gwafuuse dda enkomerero. Katonda ow'ekisa ffe nga tukyasobola okussa, tukwebaza olw'omukka ogw'obulamu, tukwebaza Mukama atuwadde omukka nga n'abamu tetumanyi bungi bwagwo. Mazima sisuubira nti waliyo omukyala n'omwami ali eyo amanyi omukka gwassa olunaku obungi bwagwo, naye Katonda agutuwa n'agutulekera ne tuba nga tusobola okugussa era ne tussa omukka gwo Mukama. Tukwebaza kubanga oli mulungi, atuwadde ekisa. Waliwo abakyala n'abaami abali ku okisigeni nga naye ogwo gwe bassa bagenda gusasulira buwumbi, bagenda gusasulira ssente. Mazima Mukama tunakwebaza tutya Katonda ow'ekisa, nakwebaza ntya nze nga Emmanuel okuva ku lunaku lwe nagwa ku nsi paka nakati ebbanga omukka gwenzisizza sigusasulirangako, simanyi na muwendo gwagwo. Katonda ow'ekisa kyenva nzikakkana wansi w'ebigere byange, kyenva nzikakkana wansi w'omukono gwo Mukama nenkwebaza nti weebale Yesu, weebale Mukama olw'omukka, weebale olw'ekirabo eky'obulamu okubanga nsobola okussa obulungi, weebale gwampadde omukka gw'okussa, weebale ansobozesezza okubanga nsobola okussa obulungi, weebale ku lw'omukyala n'omwami ali eyo gwensaba naye ng'asobola okussa, weebale Mukama amuwadde ekirabo eky'obulamu, weebale amukuumye, weebaze Mukama gwali eyo ne mundayo munda, weebaze Katonda akuwadde ekisa, weebaze Mukama era teweerabiranga birungi bye
byakoze. Weebale Mukama onkoledde ebirungi ebyekisa, onkuumidde bazadde bange. Weebale Mukama onkuumidde baganda bange, mikwano gyange. Weebale Mukama onkuumidde abantu bensaba nabo wakati mu morning breakfast. Weebale Mukama oyongedde okunfuula akalanga eri buli mukyala buli mwami ampulira. Weebale ku lwa morning breakfast yonna gyekoma ku bugazi bw'ensi eno. Mukama weebale ku lw'abakyala n'abaami abawulira message eno ne basumululwa ne batoola obujulizi. Weebale Mukama akikola. Weebale omusumba omulungi. Weebale Yesu. Weebale gwaddamu essaala za buli mukyala na buli mwami gwensaba naye. Weebale Katonda atuwadde ekisa. Weebale atukuumye otuyisa mu muyaga ogubadde gukunte nnyo. Weewaawe wamu gutandise okuteeka. Mukama tukwebaza ne gye gutannaba kuteeka yongera okuteesa omuyaga. Weebale atukoze obulungi obutenkanika. Weebale atukuumye. Oli mulungi Mukama, oli wa kitiibwa. Gw'omukyala awuliriza message eno ogenda mu maaso nga weebaza Mukama. We weebaza Mukama ogenda kusumululwa, ogenda kufuna by'otannafuna. Mukama ayagala nnyo okulaba omutima gwo nga musanyufu. Weebaze Mukama ng'oli musanyufu. Weebaze Mukama ng'owulira emirembe munda mu ggwe. Weebaze Mukama kubanga Mukama era yakukoledde ebyo by'omwebaliza bingi by'otasobola kuyisaako maaso. Katonda akutambuzizza n'akuyisa mu mbeera gy'obaddemu, akukuumye mu mbeera ebaddewo embi. Abalala muyina gye muyita naye Mukama abadde nammwe. Mbeegayiridde ku makya ga leero mwebaze Katonda atukoledde ebyekisa ne tusobola okuba nga tukyali balamu. Weebale Katonda atuwadde obulamu. Weebale atuyisizaawo. Weebale atusomosa. Weebale atusomosa pandamiki eno. Weebale atuyisaawo mu muyaga ogw'endwadde. Katonda ow'ekisa. Weebale omusumba omulungi. Weebale Yesu. Weebale Mukama. Weebale ku lw'abakyala n'abaami bensaba nabo. Nkwebaza ku lw'obujulizi bw'okola Mukama mu kuyita mu morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga. Gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange googere gaddemu omulundi omulala, gaddemu nate. Mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ebitabo eby'omulabe Sitaani. Ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu n'omukisa. Akunywereze mu bulokozi, akuteekeko omukono gwo. Amiina. Gwazeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akumpeera omukisa, akunjagalire, akunkuumire yonna gy'oyita. Olunaku olungi. Emmanuel.